Minisita omezi bitaka Dr. Samayanja zeye kukyalo butalabona esanga omugombole Kayonzi Bale mu kayungu okutawulinkana wakati w'abatuuze n'omugaga Penina Awole ettaka lirikenkana liri ku buloko 7 poloti 239 ng'abatuuze 8 be balumiriza omugaga. Minisita Mayanja okudda ekiddi abatuuze mu kitundu kino okwekubira endulu gyali nga balajja n'olw'omugaga Awole okwekuba ne poliisi n'amyuka radisi w'ekayunga Solomon Trevor Baleke ng'ayo baliko abatuuze abagabi bukubeera naye banja ku ttaka lya Awole babakwata okubatera okubamenyera amayumba. Wano wali kuva ku 1990 oba 8 tewaliwo ekyoyinawo kyonna oba emmwanyi oba emiti nga ffene wano pati yagweno bali nga ndi munduzi nga nundirayo kati olina ente mmeka? Ente 15 ozirundirawo kati nowana zijjawo ziwa kyama mu lukiiko luno ssente w'ekyalo zikanza Samuel alumiriza Awole okubeera mu lukulu okumukwasa ne bamusaako emisango egy'enjawulo eri wali kumukwata ne bamutwalirawo mu kooti. Olamu yeyajja n'akwata nze ne munnange ali wano emita yalwoye najja tutwala ku supiidi batujja wano saawa 10 okutuusa 10 n'emituuka statement saawa zagenda okuwera 2 nga batutwala wa mu kooti kyokka nga n'omusango saawa yo gwali guntwaza amazima nga sigumanyi. Ategeeza nti aladisi w'ekitundu ekyo Mariam Nalubega ne ssente we Nalemu Kayunga Moses Kalisa Kalangwa bye babayamba okuyimbulwa mu lukiiko Awole agerwa akuleeta byemu era abuliddwa omukisa mwategeereza nti metegefu okukwatagana n'abatuuze. Abantu bano mbaagala nnyo kyova olaba kino ekintu nakireeta mu kitundu kino saakitwala walala ate ky'abantu ate nga kya muntu wa wansi. Mbadde mbasaba nti bw'oba olina ekikusumbuwa ntuukirira siina muntu gwe nali ngobyeko mu maaso gange. Omuyambi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo Fiona Balonje asabye abatuuze okuwala okuwuddisibwa bannamateeka kubanga bangi babakozesa ensobe. actives ezo buli lwaziyisa nze nkolagana ne RDC ne tuzikola ne tuzimplementinga ne tuzisa mu nkola. Kati directives zino already kati muri mukuyomba naye nga temumanyi biri mu directives. Minisita Mayanja Sito nasaba abatuuze okutatika Awole musalaba kuba yasazeewo okujja mu lukiiko wabeewo enzikiriziganya. Penina ono abenga bw'atuuka wano abantu bonna baga mwana waffe weebale nnyo otuuse ekyo kye twagala bwe kirina okuba era twakkiriziganyizza nti bwe tujja wano abo abagamba olinga abo abakomplaining abo abayisiddwa obubi mugambe nti bali 8 tujja kuva wano nga tukkiriziganyiza ne Penina okutereeza ensonga zaabwe. Ategeeza nti waliwo okubuzaazibwa wakati w'enjuyi ebbiri okulyola abatuuze n'olwa Penina Awole era nga bano kyandiba nga bannamateeka baleeta enjawukana. Alagidde omugaga Penina okujja abasirikale abo bannanyini kutakiddika enkaayana abatuuze beemulugunyako. Oluva minisita ne Balungi balambudde ettaka lino ne bategeeza nga bagenda okwera okukola okunoonyereza kubagamba nti balina ebanja ku ttaka lino. Robert Musanje ne Sawulo Okulya bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.